nkwanirizaako omulabi wange owa Bayibuli egamba ki program ate ng'oli ku mukutu 3ABN Telefayina. Nsanyuse nnyo okulaba nti otweyunzeeko olunaku olwaleero nga tugenda okuyiga ebigambo ebiva mu kigambo kya Katonda naye nga bivudde mu bibuuzo bye mwebuuza eyo abantu baffe abatulaba abali okumpi n'ewala. Mbaagaliza okuwuliriza n'okulaba okulungi programu eno. Naye kansooke mbakuliseeyo okuyita mu wiiki ewedde. Mukama yeebale kubayisa mu wiiki eyawedde. Ssabbiiti yatambudde etya? Mukwano gwange gomanyi bwe yakutambulidde. So nga ate ne Sande ogisanze otya? Obadde mu kuwummula oba obadde mu kuleebuuka nakuva eno nakudda eri? Si nsonga ki ky'oyiseemu, oba gabadde masanyu oba badde nnaku, byonna Mukama waffe abaawo nnyo okutuwanguza. Atuleseewo tusobole okulaba nga tutuukiriza obuweereza bwe yatukuyitira okukola. Kale nkwanirizaako ne mu kaseera kano ak'okuyiga nga bwe tugenda okubiwulira ebigambo bwe bisengekeddwa omuddu wa Katonda bw'agenda obbitutuusaako. Naye nga tetunnatuuka eyo, kansooke nkusabe tubikkule Bayibuli yaffe. Bayibuli mu kitabo kya Luka. Nakugamba nti bw'obanga ojja mu programu eno teweerabiranga kujja n'ekitabo awamu n'ekkalaamu. Akusobola okurekodinga kubanga bino bya nsonga ate n'okubigabanyizaako n'abantu abalala. Tuli mu Luka 14 tugenda kusoma olunyiriri olwa 22 n'olwa 23. Agamba bw'ati, omuddu n'agamba nti Mukama wange ky'olagidde kikoleddwa naye wakyaliwo ebbanga. Mukama we n'agamba omuddu nti fuluma ogende mu makubo ne mu bukubo obawalirize okuyingira ennyumba yange ejjule. Ebigambo bino bijja nga byogera ku muddu ne Mukama we ng'amutuma. Asoma olugero olwo lumanyi nti nolwogera ku musajja yateekateeka embaga n'ayita abantu, yasindika kaadi, invitation cards abantu ne bajja, naye ono n'abaako n'ekyekwaso kino nti nze naakawasa, nti ate nze ennimiro zange, nti ate nze biki. Naye okumalirizanga embaga tebagenze kugibeeramu. Ne programu eno mukwano nze nkwaniriza okuyiga mu programu eno. Naye nkwegayiridde leka kubaako n'ensonga ekulobera okulaba programu eno. Omanyi mu lugendo lwaffe olw'okukkiriza tubaako n'ebibuuzo bingi, ate tubaako n'okwekwasa nti ate nze nakkiriza dda, nti ate nze ndi mu kisanza, ate nze ndi mu biki. N'okifuula ekyokwewolereza ekikugaana okwongera okuyiga ebigambo bya Katonda nga bibiri mu mazima gaabyo. Mukwano gwange olinayo wasabira, olinawo weekwatidde awo ogamba nti nze wano we nanywerera, naye ng'okakasa w'onyweredde ddala ddala oli ku musingi Kristo Yesu. Okulabula kujja gye tuli nga kutugamba nti mujje. Naye bwe mutajje, bwe munaagaana okuwulira ebigambo bino bye tuyisa mu programu eno, Mukama agenda kuyita abalala kubanga atumye omuddu we nga yeffe aba Bayibuli egamba ki? Okugenda mu makubo ne mu bukubo tunoonyeeyo abo abanaabikkiriza. Gwe bw'onoobigaana mukwano gwange nga kijja kuba kyakusaalirwa nnyo. Naye gwe anaabyetwalira kale onooba weekoledde ekintu ekirungi kubanga onooba oteeseteese emmeeme eyo olw'okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kyenva nkugamba mukwano gwange ssaayo omwoyo. Mukama ng'ayogerera mu programu eno wuliriza eddoboozi lye ate obeere mugonvu oligondere okole nga bw'ayagala. Kale Maureen Namutebi nze ntuulawo mu programu eno okugikwanjulira ogikutuusaako nga bwe musindika ebibuuzo byammwe okutuuka eno. Naye n'olwaleero tuzze n'omuddu wa Katonda nga bwazze bwe tutuuse mu kifo kino. Mu studio twateredde dda ng'era ye musumba Ssebagala Ivan Samwiri erigwe amutegeera omulundi ogusookedde ddala. Naye ffe ababaddewo okumala ebbanga lyonna ery'emyaka gye tubaddewo tumufunyeemu omusumba waffe bambi atulaze bulungi. Musumba tusanyusa okukulabako. Amiina nnyabo. Weebale kutuuka ddala. Mukama atusaasidde. Amiina. N'atuleeta ne wano olwaleero nga tuli balamu. Weewaawo. Mwebale okuweereza. Mpola mpola ssebo. Mukama waffe yeebazibwe. Nammwe mwebale obuweereza bw'omukoleeyo. Amiina. Tukweyanza mu ngeri enjawulo. Abalabi bange nina abantumye bangambe baneetwebaliza omusumba. Bambi. Atukoze bulungi, atunnyonnyodde, atuddiramu ebibuuzo byaffe mu mbeera yonna. Mukama yeebazibwe. Bakugambye weebale kubabeerera. Bannaye nabo beebale kubuuza. Ate nakugobera programu eno. Kama batuweere nnyo omukisa. Batulamusizeeko. Batulaba mwenna balamusizzaako mu linnya lya Yesu. Mwebale okulaba n'ogoberera programu eno.
mwebale okubuuza ebibuuzo mwebale okukkiriza okubeera ekitundu ku program Bayibuli egamba ki tusaba Mukama abawe nnyo omukisa nga tuyiga n'olunaku olwaleero. Amina. Tweyanza Musumba Katugulewo nga twebaza amagezi n'ekisa ebiva gy'oli Mukama tubyetaaga. Tusaba nga twegayirira obituwe biyita mu programu eno tuyigirize mu kigambo kyo tulungamye n'omwoyo omutukuvu tutegeere ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amina. Amina. Waliwo akuyita wano Musumba. Agamba nti Musumba otyo nsaba kuntangaaza ku lunyiriri. Agamba ekigambo kino ekiri mu nnyiriri Bayibuli ekubiriza okusinza. Naye yeeraliikiridde nti anaakola atya okwewala obutasinza bubi. Kati ekibuuzo kigamba nti nkole ntya obutasinza nsolo wadde ekifaananyi kyayo. Yeetegereza programu ewedde twayogera ku nsolo. Kituufu twajogerako. Yes. Simanyi oba gyajuliza oba ayogera ku ndala. Kituufu. Naye yagambye nti nno bw'asomye yeetegereza naye yeeraliikiridde nti waliwo ensolo esinzibwa. Kati akola atya okwewala okusinza ensolo eno? Toyanziza nnyo ekibuuzo ky'obuuzizza. Programu yaffe eyise twasima omusingi ku bunnabbi, enzivuunula yaabwo n'ekitabo kyakubikkulirwa. Tetujja kuddayo kubanga kyatutwalira kumpi eddakiika 5 okukikola. Era tusaba abatasobola kulaba bigambo ebyo baddeyo mu programu yaffe bagende ku Avento Production YouTube channel balabe programu eyo. Bajja kusobola okutegeera omusingi gwe twasima ogw'obunnabbi. Ne bwe twali tuyiga mu wiiki ewedde twagamba nti Sula 12 n'eye 13 n'eye 14 etwoleka abana abali mu lutalo olunene ate n'engeri gye lugenda okuggwa nangeri ki ekkanisa gyegenda okuwangula. Esula 12 twalaba yakubikkulirwa ng'etulaga ekkanisa, Yesu, Setaani ne bamalayika be. Era netulaga nti Setaani yayigganya Kristo ng'omwana ku nsi n'agezaako n'omuzikiriza ne Kristo n'awangula n'alinnya mu ggulu. Era ndi bwe yalinnya mu ggulu Setaani n'ayigganya ekkanisa mu bifo byonna gye yali mu Bulaaya, mu wa yonna, mu Asia Minor. Bakristaayo ne battibwa bangi ku mulembe gwa Nero ne bakabaka abalala ab'Eruumi. Bayokaana abo boolaba ne basulubako ne bapaga buto babookye. Bapawulo babatemako mitwe. Abalala ba Yakobo babalyebulako ensusu z'emibiri gyabwe. Ekyo nno kikulaga nti kanisa yayigganyizibwa. Newankubadde kyali bwe kityo twalaba nga Mukama yagiddusa n'agikweka n'agijja mu Bulaaya ewali abantu abangi mu bifo omwali ebibuga n'abantu gye bakuŋŋaanira. Abantu ba Katonda abeesigwa ne beekweka mu Alps waggulu mu nsozi z'ennyinyogovu, mu bibira, mu nsiko, mu mpuku be bayitanga ba wild dances. Era ne bakuuma purity ey'okukkiriza kwabwe n'obukristaayo nga tetaataaganyiziddwa. N'abalala ne basobola okudduka ne bagenda mu Amerika ne beekweka eyo. Naye Setaani n'asunguwala ng'ekkanisa emulemye okumalawo. Ku Bikula 12:17 lwatugambye nti ogusota ne gusunguwalira omukazi. Setaani n'asunguwalira ekkanisa n'agenda okulwana n'abaasigalayo. Ekkanisa zizze zibeera nnyingi naye mu buli mulembe Katonda abaddemu n'ekkanisa emu nga ye y'amazima. Ekigambo abaasigalawo kitegeeza nti bazze basigalawo okumala ekiseera. Mu kiseera kya Ibulayimu, Ibulayimu yafuuka eyasigalawo mu nsi yonna. Mukama n'amuyita ave mu nsi gye yalimu ajje n'ebintu bibiri, okukkiriza n'obuwulize. Ebintu ebyo ebibiri Katonda bye yasaba Adamu mu lusuku Adeni ne Kaawa, faith and obedience. Faith and obedience kyali kiyamba kitya? Faith ejjirawa nti mukkiririze mu nze nzekka Katonda nga nze mutonzi wammwe era nga mu nze we mubeererawo temulya ku muti. Kubanga bwe munaagulya mugenda kuba mujja okukkiriza mu nze ne mukuteeka mu muntu omulala. Era bwe baalya ku muti baali bamaze okujja okukkiririza mu Katonda ne bakuteeka mu bigambo bya Setaani. Ekyokubiri obedience, kubanga ebyo ebibiri bitambulira wamu.
okuvira ddala ku lubereberye okutuuka ku bikkulirwa. Kyekintu kyekimu Katonda kye yali abanja Kayini ne Aberi nti okusaddaaka ensolo tekyali kikolwa bukolwa kyakuba nti Kayini oba Aberi ayina nsolo. Okusaddaaka ensolo kyali kikolwa kyakukkiririza mu saddaaka ya Yesu. Ate n'okusaddaaka ensolo kyali kikolwa kya buwulize eri eddoboozi lya Katonda. Ekyo Kayini n'akisuula, Aberi n'akitwala. Era ekintu kyekimu kyekyaliwo no ku mulembe gwa Nuuwa. Mukama bwe yagamba nti enkuba egenda kutonnya. Nuuwa yalina okusooka okukkiriza nti enkuba eritonnya yadde terabikangako. Ate abeere muwulize azimbe eryato. Mu buli mulembe wazze wabeerawo abaasigalawo. Naye balina ebintu bibiri ebizze bibaawula. Kwe kukkiriza n'obuwulize eri ebiragiro bya Katonda. Kasijja kuyita mirembe gyonna kubanga sisoogera ku kya kiiso. Kwegamba ebyo ebibiri kwe kusinza. Ebyo ebibiri kwe kusinza, kwe kutegeera Katonda. Kane mulembe guno ogusemba era bw'aba ayogera ku kkanisa eyasigalawo agamba erina okukkiriza kwa Yesu ate erina ekuuma n'ebiragiro bya Katonda. Kale nno bw'obeera n'ekkanisa yonna mulembe guno nga tekkiriza mu kuuma biragiro bya Katonda, ezimu zikuuma ebiragiro bya Katonda nga zibyogerako ng'ezirina okubikuuma. Ate ezimaliriza nga ziganye obulokozi bwa Yesu Kristo. Nezikuumako ebitundu. For example, Abayudaaya. Teri muntu asinga Abayudaaya kuuma mateeka 10. Actually Yesu we yajjira nga bo baava dda ne mu kutta abantu kana ebiwuka tebabitta. Yesu we yajjira nga bo baava ne mu kukuuma Ssabbiiti ne bagikuuma ennaku 7 nga tennaba na kutuuka. Kubanga kuyo nga batuuse n'okutamira malusu. Naye manya Abayudaaya ekyabaliko ekizibu nga ate bo tebakkiririza mu Yesu. Kati bakkiriza mu buwulize eri Katonda ne bagaana okukkiriza mu Kristo. Kale tulina bava bali vice versa. Abakkiriza mu Yesu oyo yatula na mutima gu tuli bakristaayo, Yesu yatulokola, Yesu yatunula, ate bagaana amateeka. Kati bali Abayudaaya bayiika sayidi eri. Ate bano abagaana amateeka nabo ne bayiika sayidi eno. Ekkanisa ey'amazima yo byombi ebiyimusa. Nesiimye nti Mukama mwantadde ekkanisa ya Seventh Adventist Church. Kyemala kubiriza abantu bonna abali eyo babeere mu kkanisa eyasigalawo. Kati nnyonnyonnyodde kigambo remnant kivaawa. Kati Sula ya 12 eggwa Setaani alina obusungu olw'okuba nti ekkanisa alemeddwa giyigganya mu maanyi n'erema. Kati n'asalawo akozesa human instruments. Katonda alina ekkanisa. God has a church. The church is God's human instrument mu kutwala maaso omulimu gwe ku nsi. Naye ne Setaani naye alina human instrument. Human instrument ya Setaani y'ensolo. Era ze akozesa human instruments okulwanagana n'ekkanisa ya Katonda. Gamba yakozesa Misiri okulaba nti Abayisirayiri tebagenda kusinza Katonda ku lusozi. Gamba yakozesa obwasu mulembe gwa Falaawo. Bwe yalemera abaana ba Isirayiri nga Katonda atumye Musa. Awo Setaani yakozesa Falaawo ne Misiri okulaba nti abaana ba Katonda eggwanga lisaanawo. Yakozesa Ababuloni ne bakuba Isirayiri yonna ne bawamba n'abantu abaaliyo ne babatwala e Babuloni. Yensonga lwaki ensi zonna zendi mu kukoonako mu Bayibuli zinnyonnyolwa ng'ensolo. Yakozesa Ababuloni n'akozesa Abamedi n'Abaperusi n'akozesa Abayonaani n'akozesa Abaruumi. Naye Yokaana waawandiikira nga ensolo ziri zonna ezoogerwako okusinga mu Danyeri kubanga ekigambo ensolo kitegeeza bufuzi. Wali abuuzizza nkola ntya obutasinza nsolo kati awo ngenda. Ekigambo ensolo kitegeeza bya bufuzi, kitegeeza bufuzi, kitegeeza buyinza. Si muntu. Tetulina kuba mistaken. Ensolo si muntu ali Samuweya. Waliyo abantu abavuunula obukyamu. Ensolo si muntu. Ensolo is a system ey'obukulembeze efuga. Naye nga target ya Setaani mu kugikozesa kwe kulaba nti aziyiza ekkanisa ya Katonda. Naye zeetambula mulembe ku mulembe. Mu mulembe ku mulembe era Setaani abadde abeera ne instruments ezo ez'enjawulo. Yokaana agenda okutuuka okwolesebwa nga Setaani alinawo instrument ekikozesebwa
Yesu afudde azuukidde alesewo ekkanisa. Yesu bwe yalekawo ekkanisa ne Setaani n'asitula ensolo eyitibwa Ruumi n'akozesa obufuzi obwa Roman Empire okulwanisa Christian expansion and influence. Tewannabaawo bwakabaka bwali mulwanisiza bukristaayo okukula nga Ruumi. Era Ruumi yeyatta abayigiriza bonna abamukama waffe kiramuzi nazo zonna. Naye ng'ekibuuzo kibuuza ku bonna ani yalina omusango oguttibwa? Olw'okukkiriza Kristo. Pawulo yalina musango ki? Ate yalina omusango. Ba Peetero balina musango ki? Okumukomerera ng'atunudde wansi. Teyalina musango. Ekyo kakikulaga nti kuli kwali kuyigganyizibwa okuleetebwa Setaani butereevu. Kati Ruumi eyo mu ssuula ye-13 mwajja ebigambo nti omuntu yenna bw'asinza ensolo ebikyabuuzizza kiva mu ssuula ya 13 n'eye 14. Kaakati essuula eno eye-13 etulaga ensolo 2 mu emu. Yokaana bwe yali yayolesebwa bya kiseera kye awamu n'ebyo ebigenda okujja. Kyolaba nti Danyeri yayolesebwa Abababulooni yali akyalinayo instruments za Setaani nyingi. Mukama kyava mugamba nti bikkako ebintu byoleseddwa byonna bya maaso. Naye Yokaana, kubanga Yokaana agenda okutandika okwolesebwa nga wayise emyaka nga 600 kakyanga Danyeri abeerawo. Kati emyaka egyo nga 5-6 Yokaana ayolesebwa instrument ya Setaani y'ekiseera ekyo. Instrument eyo ye Ruumi. Kati Ruumi mu ssuula ye-13 annyonnyola Ruumi, annyonnyola obufuzi Setaani bwe yasalawo okukozesa okulwanagana n'ekkanisa ya Katonda eyasigalawo ng'agiyigganya first physically ate era spiritually. Kati ensolo ye-13 etubuulira ensolo eyasooka. Ensolo eyasooka nga Ruumi. Saagala kugenda mu kutaputa bonnabbi kuba twetagate program endala 10. Yensooka lwaki nkubiriza abantu waliwo program eri ku 3ABN. Manya ebiro. Program eyo Manya ebiro. Bw'ogenda ku YouTube channel ya Vento Production kuliko series essuka 10. Zinnyonnyola bunnyonnyozi bino bye njogera. Nze mbiyita kungulu kubanga tulina akadde katono okuddamu ebibuuzo ate bingi. Naye ayagala okumanya obugazi bw'ebyo genda mu programu eyo bimanye kubanga babisomesa. Kati olw'ekyo ekigambo ensolo twagamba kitegeeza bufuzi. Era bw'osoma Danyeri nabadde nkootiza wano onyiri wange essula ey'omusanvu onyola 13 paka 17. Sooka olusome bwonna lusoma lugenda kutuwa ekifaananyi eky'ensolo kye ki. Kati awo tumalirize ekibuuzo kino. Danyeri 10 Danyeri essula ya 7 15 paka 17. Agamba atya 7:15 paka 17. Yes. Agambye naye Danyeri omwoyo gwange osoma sula ya 7 essebo ndi mu ya 7 onyola 15 essebo 15 otyo soma. Naye Danyeri otyo omwoyo gwange ne gunakuwala wakati omubiri gwange n'ebyo omutwe gwange bye gwayolesebwa ne binneeraliikiriza 16. N'ensembeera omu ku abo abaali bayimiridde okumpi ne mubuuza amazima g'ebyo byonna. Awo n'ambuulira n'antegeeza amazima g'ebyo. N'antegeeza atya? 17. Ensolo ezo ennene ezaali 4 be babaka 4 abaliva mu nsi. Nebokoma Danyeri bwe yayagala okumanya amakulu g'ekigambo ensolo, malayika n'amunnyonnyola ye yennyini nti ensolo z'olaba ezo 4 be bakabaka 4 bwe bufuzi bwa mirundi 4 kubanga obufuzi obumu bwabeerangamu ne bakabaka abasukka mu 10. Kati awo wenzijja ekigambo nti twewala tutya obutasinza nsolo. Ensolo it is a political system.
nkola setaani gyakozesa okulwanisa abantu ba Katonda. Era mu ssula ye-13 batulaga ensolo 2 naye ate mu emu. Ensolo esooka ng'ekiikirira Ruumi eyayigganya abantu ba Katonda mu kiseera kyayo we yafugira. Nkugambye abatume bonna aba Yesu Kristo bonna battibwanga wansi wa Ruumi era battibwa lwa biragiro byabwe. Olw'ensonga eyo ensolo eyasooka ennyonnyolwako nga Ruumi erina obubonero bwonna bw'ogisomako, erina obubonero obw'empologoma, erina obubonero obw'eddubu, erina obubonero obw'engo. Kikulaga nti obwakabaka bonna obwasooka okufuga nga tennajja bonna yabugatta wamu. Ennyonnyolwako nga y'amaanyi, ennyonnyolwako nga yasambirira, ennyonnyolwako nga yafuga, ennyonnyolwako nga yalina amayembe 10 agakiikira European Union y'ekiseera ekyo we yafugira n'ebirala bingi. Kaakati Ruumi eyo teyakoma bukomi kulwanagana na kkanisa fizikale kyokka, naye yagenda mu maaso n'erumbagana. Tebakisomaayo ku lunyiriri, bikula ku Bikula Essula 13 kubanga lujja kunnyamba okubaako n'ekyennyonnyola wano. Ku Bikula Essula 13 njagadde nkusomera olunyiriri wano. Soma olunyiriri olw'omukaaga. Neeyasamya akamwa kaayo okuvvoola Katonda, okuvvoola erinnya lye ne weema ye n'abatuula mu ggulu. Olw'omusanvu neeweebwa okulwana n'abatukuvu n'okubawangula, neeweebwa obuyinza buli kika n'abantu n'olulimi n'eggwanga. Obufuzi obwo ne bulwanagana n'abantu ba Katonda. Obufuzi obwo tebwakome kumi kulwana nabo, naye n'okubawangula ne bubawangula. Obufuzi obwo tebwakoma ku ekyo, agambye okumala emyezi 42 42 genda maaso. Olw'omunaana era bonna abatuula mu nsi, era bonna abatuula ku nsi balisinza buli ataawandiikibwa linnya lye mu kitabo ky'obulamu eky'omwana ogw'endiga eyattibwa okuva ku kutondebwa kw'ensi. Balikola ki? Omuntu yenna bw'aba n'okutu awulire. Ne bw'okoma owulidde nti ensolo eno esooka erimu ekigambo nti abantu bonna ne bagisinza. Ekitegeeza nti obufuzi buno obwogerwako mu kitabo kyakubikkulirwa tebuli politiko kyokka ne buli religious. It is a religio political system. Singa ebadde politiko kyokka kwa tetusomaako ku nsolo nga ensolo esooka eri mu Daniel mbona abantu ne bagisinza. Tetwasomako kuba mu Daniel mulimu ensolo 4 naye ensolo esooka nga y'empologoma era kikiro ka Babuloni tewaliwo tusoma ne bagisinza. N'eyokubiri naye wantusoma okusinza. Ekitegeeza nti a religio political system. Ekitegeeza Ruumi bwali bufuzi obutafuga mu bya mubiri byokka, naye era mu kiseera kye kimu nga bufuga ne mu by'eddiini. Era bwateekawo kye tuyita the Roman Church. Ekkanisa ya Ruumi ne kuba nga gwe mukono ogw'ebyeddiini. Ate abakulembeze ba emperors n'abalala ne kuba nga gwe mukono ogw'ebyobufuzi. Naye ekiseera kyatubuka bino byombi ne bifuuka ekintu kimu, sijja kugera ku Church history kubanga mungi. Naye ekiseera kyatuuka bino byombi ne bifuuka ekintu kimu, omuntu omu nga yakulembera political wing nga yakulembera ne religious wing. Era oyo erinnya eryasooka omuweebwa yayitibwa Bishop of Rome. N'atandika okufuna ebitiibwa ebirala, Pontifex Maximus n'ebirala kati abamanyi ekibabalo kya Papa nakyo kiri omwo. Both a religious and a political leader. Kati Ruumi bweto bwe yatandika okufuga ng'efugira mu byombi. Kati bwe yatandika okufugira mu byombi nga it is both a political and a religious system,
ndio yakulembera eddiini ate yakulembera n'amagye kati Rumi netandika okukola emirimu gyayo nga buli agaana eddiini ntegerekese bulungi asindikibwa ejje ne limumalawo era amawanga nga Heruli, Vandals, Ostrogoth agasangulibwawo mu nsi gaavaawo ku lw'ekyo buli yagananga influence eya papasi ng'omukono guvaayo kati ogw'ebyobufuzi ne gutirimbula buli yagananga ekireeteddwa mu religion ng'omukono guvaayo ne gutirimbula religion neereeta ebintu nga Sunday worship bantu basinze ku Sunday sabbiiti ya Bayibuli bagireke buli yagananga guno omukono nga guvaayo ng'oyo gutta omukono guno gwolaba ogw'ebyobufuzi mu byafaayo ogw'ekyuma gwatta abakristaayo abakunukkiriza obukadde 5 ku lw'okugaana okusinza ku Sunday. That's history. Bino soogera bogezi kukyayisa bantu ebyo byafaayo genda osome kati bwetyo Rumi bwe yakolanga emirimu political religious system neereeta abaganye political system nejja abo nejjawo Musumba mu program eyaggwa tugenda oba kwe tuba tutandikira kubanga twetaaga okusooka okuwummulamu naye nga mu program eyaggwa watugamba nti no nti ensolo eno yabanga kwegamba eyina influence ng'egenda kuteekamu omukono ogw'ekyuma ogugenda okuba nti no gukwata abakristaayo bwekiri nti bw'oba if you fail to win them kali tewagamba nti bwe biba biganye ebyeddembe ebyokukkiriza ebyokulwanyisa kuno wakiri katubeegatteko tulabe nga tulako kye tukola era awo tugenda okutandikira Musumba mulabi wange katukomewo katono nnyo. Kulikayo mulabi wange kuva mu kuwummulamu okwo kwe tubaddemu tuli ku nsonga ya kunnyonnyoka ku bikkulirwa 13 programu ewedde twayogera ku 12 nga mulimu ensolo naye kakati twogera ku nsonga ya 13 egamba nti nno bwe banga Sitaani yayigganya ekkanisa ya Katonda naye bwe yalabanga ekyokubatta tekimala kubanga buli gwe battanga nga abalala bangi bameruka buli bwe yattanga nga abalala bakkiriza bameruka n'agamba naye sisitimu gyeno kukkiriza nabaki kuno okuleetera abantu okwagala okufa obufi naga kakati no tetugenda batirimbula bwe tuti katusooke tumale okubeeyungako tunoonye engeri gye tubafuula ekimu siwe tukomye Musumba kati awo atukwata atya okutukuŋŋaanya kaakati omuntu ono gwe wayogeddeko ate nalabyewo akabi Musumba omuntu nga mukkiriza mukulembeze wa ddiini ate n'aweebwa amagye omuntu mukkiriza mukulembeze wa byabufuzi kati nga pulezidenti waffe owa Uganda bw'anaavaayo n'agamba nti ate kati nze nkulembera eddiini mu Uganda kati y'omu yaddukanya cabinet parliament n'ebirala ate ekiseera kyekimu ate archbishop w'amakanisa gonna n'obusiraamu n'ebirala byonna ekintu ekyo kya bulabe naye Setaani akyagala nnyo era kyekidefininga ensolo kyeki Setaani ayagala nnyo okuddira amaanyi g'ebyobufuzi gakulembera eddiini kubanga teriyo kiva mu maanyi ga byabufuzi ekigenda okusobola okukuumira eddiini mu bwakatonda kubanga byombi tebisisinkana era tebikwatagana kale kyava akireeta ne yeegatta kubanga Sitaani bwe yayigganya ekkanisa n'erema n'asunguwala nnyo mu ssuula ye-13 kati n'ayimusa strategy number 2 strategy number 2 yeyiwa kati ngenda kukozesa nsolo nga nsolo ki gye nkozesa ng'ebigasse byombi erimu eddiini ate erimu ebyobufuzi n'asobola nti ekyo okukituukiriza I have to create a church kati mu nsi ne mbamu ekkanisa 2 ne mbamu ekkanisa eya Setaani gy'ataddewo ng'ayita maanyi n'obuyinza obwa Rumi ne mbamu n'ekkanisa ya Katonda ey'abaasigalawo be twasomyeko kale mu kugatta ebyo byombi okufuuka ekimu
setaani n'abatizibwa setaani ne bamunyika setaani n'afuuka omukristaayo setaani bw'afuuka omukristaayo kati byonna ebikyamu bye yali ayagala okuyingiza mu bukristaayo n'anoonya how can I do so kubanga siyinza biyingiza mu bukristaayo nga Katonda bw'akikola ye Katonda bw'aba ayagala okubaako n'ekya introducing eri abakristaayo ajja na kigambo kye with love kati ate ye setaani naye ayingidde mu bukristaayo bwe bumu naye tasobola kujja na laavu na kigambo agenda kujja naki agenda kujja na maanyi ga byabufuzi Katonda akozesa bayibuli okusomesa sabbiiti ey'amazima setaani akozesa maanyi ga byabufuzi okunyikaka sande kumiwe kati bombi munda mu kkanisa Katonda aleese ekigambo kino okwagala setaani abatiziddwa naye anoonya amaanyi wagajja kyava aleeta political system lazima agamba alina okusinzira kati n'asinzira mu political system n'introducinga byonna byayagala mu bukristaayo buli abigaana n'amuyigganya afe paka obona banagamba nti basewo bannange katusinze kati kye bayita okusinza ensolo abantu bagenda kussaamu ekitiibwa n'okuwuliriza n'okugondera ebiragiro eby'eddiini naye nga byakiyaaye naye nga banyigirizibwa mukono gwa byabufuzi basobole obibeeramu mukono gw'ebyobufuzi gujja n'ebintu bisatu gujja ne ssente gujja n'obuyinza gujja n'okubonereza ebyo ebisatu teri agenda kubiwona so kati okwewala kaakati twewala tutya kati ensolo esooka evaawo bw'osoma mu Ssuula 13 evaawo ne wayimuka ey'okubiri naye ey'okubiri eyimuka teyimuka lwa nsonga ndala yo teyimuka kugisinza ensolo ey'okubiri eyimuka okusobola okuteekawo ekkubo tuddeyo tusinze ensolo esooka lwaki setaani aleeta ensolo ey'okubiri kubanga ensolo eyasooka oba obufuzi obwasooka bwawangaala ekiseera kiwanvu kati naye n'abeera beaten in his own game ng'ogyeko Katonda amanyi byonna setaani tamanyi byonna obukodyo bungi obwa setaani naye oba mutomera gamba setaani yalowooza nti Yesu bw'anaafiira ku musaalaba bw'ate kati tukiwedde naye erabira nti gegayinza okubeera amaanyi ate agamuwangula kati awo calculation ezifa kati newankubadde ng'obwakabaka buno bwalina amaanyi naye bwali tebuyinza ku outlivinga mbeera kubanga bwastretchinga kuva mu BC ne butuuka paka mu 1000 AD ne muyingira mu 1500 it was too long naturally ne bufuna ekiwundu bayibuli ekiyita kiwundu ne bugwamu amaanyi era mwagwa 1789 musajja gwe bayita Napoleon Bonaparte eyajjawo obufuzi bwa Rumi n'amaanyi gaabo ne gakoma kaakati kiri setaani kye yazimba kirina okuddamu ne kisinzibwa strategy ey'okuddamu okukizuukusa is to rise up another political system kati political system endala gye yayimusa is the United States of America yensolo ey'okumeka ey'okubiri era ne description zaayo zirabanga bweri lwaki United States of America eyimuka nefuuka super power era nga bannyonnyola erikola ebyamaanyi erikola ebyamagero amawanga gali gitya gali ewuunya byekola gali asaamirira era nga bwebikola kati naye erina kimu kyokka okuzaayo abantu basinze ensolo eyasooka kubanga eri ensolo eyasooka system setaani kyayagala abantu bonna basinze basobole okuzikirira kati gwe mulimu gwayo gwokka is to open way naye ku luno tegenda kubeera nsolo eri yasooka mu butereevu this time setaani tagenda kuzza Roman Empire ne ba empura baayo
This time agenda kuzza kye bayita the image of the beast. Ku luno tetugenda kuddamu kufuna luumi eri eya Italy. Yo kati yaggwa tetukyasobola kuddamu kufuna luumi ya Italy kubanga Italy n'olwaleero n'amagye terina g'amaanyi n'emala eyingira kati mu lutalo waliwo ensi ezisuka 20 ezigikuba. Kati Italy nga bweri kati ne Rome tebakyalina political power na influence kuddamu kufuga nsi yonna nga Italy. Impossible. Naye ki ekigenda okuddawo is the image of the beast. Kati kiri kyennyini kye twalina mu nsolo eyasooka kigenda kudda. Naye nga ku luno mu ngeri gyekiddamu tekiddanga nsolo yasooka naye nga kifaananira ddala ng'ensolo eyasooka. Kitya eddiini yeegatte n'obufuzi okuddamu okufuuka ekintu kimu kyava kiyisa ekifaananyi. Kati we are coming in the whole world to what we call the new world order. Okay. Kati the new world order is going to set us all to have one religion. The systems ezigenda for unity. zikyukakyuka. Kati ensi yonna ensolo ey'okubiri gye bayita America egikuŋŋaanya for only one thing, to form one religion. Kati eddiini eyeemu ng'erina n'agiri waggulu. Oyo agiri waggulu gwe bayita omulangiro ow'emirembe. Bw'anaamala ogituula waggulu kati ebeera eddiini naye ng'ate abagitaddewo bannabyabufuzi. Kati ensolo eddewo naye ku luno singa eri kyava kiyise image of the beast. Kati ekyo bayita image of the beast is World War III. Kati awo yenkomeero y'ensi. Kati gezza kati ampadde prophecy. Kati katomalirize bwe tuti otuleetedde kubanga ate bw'olaba actually background ya America engeri gyetandikamu butereevu baatandika abantu abakkiriza abaddukanga mu nsi era wabanjonyola ensolo eyagamba erina amayembe aganyizibwa nga n'akamwa kaayo kalinga ka mwana gwandiga naye oluvannyuma neyogera ng'ogusota. America yazimbwa ku musingi gwa ddembe lyakusinza naye eyo gye mulaba eyo ezimbiddwa ku ddembe ly'okusinza egenda kufuuka instrument egenda okujjawo eddembe ly'okusinza mu nsi. Eddiini egi fenna faction zibano bakiba mu biveemu one religion ensi eddemu emirembe. Ekireetedde Middle East okutabankana, ekireetedde Europe okutabankana, ekireeteddewo okutabankana is only one thing. Tulina eddiini ezaaki katwagala ddiini emu with one leader. Fenna tuyingira omwo ensi ereme kuddamu kulwana. Kati mu kuzimba eddiini emu with one leader it will be enforced and who is going to force it is this beast. Kyava amaliriza walinga agamba 13 neekaka abawanvu n'abampi abaavu n'abagagga abalyo n'abatu okusinza ensolo eyasooka. Tinene erinnya ly'ensolo eyo sijja ddiba buwulira naye 666 mwendo ogwo wona agutegeera ojja kuba otegedde erinnya ly'ensolo ate muntu. Kati bisijja bigendamu banga siri ku 666 twabajuliza program banyebiro so kati mufunze omuntu yeewala atya asome nnyiri 2 tumalirize. 14 olwokubiri bbaka olwokutaano agamba atya? Agamba empulira eddoboozi eriva mu ggulu otyo ng'eddoboozi ery'amazzi amangi nga ligamba litya? era ng'eddoboozi ery'okubwatuka otyo okunene n'eddoboozi lyenawulira olwokubiri esebo n'eddoboozi otyo lyenawulira ng'eryabakubi b'ennanga otyo nga bakuba ennanga zaabwe bakola batya? Olwokusatu otyo ne bayimba ng'oluyimba olujja mu maaso g'entebe ey'obwakabaka otyo ne mu maaso g'ebiramu ebina nga bayimba batya? n'abakadde so tewaali muntu eyayinza okuyiga oluyimba olwo wabula akasiriivu mu 14,400 otyo abaagulibwa mu nsi otyo olwokuna abo be bateeyonoona eri abakazi ne bakola batya? kubanga tebaamanyanga mukazi abo bo
bagoberera omwana gw'endiga buli gyagenda. Otyo abo bagulibwa mu bantu okuba ebibala eby'olubereberye eri Katonda n'eri omwana gw'endiga. Olwokutaano era mu kamwa kaabwe temwalabika bulimba. Otyo tebaliiko bulema. Essuula ey'e14 ng'ey'13 emaze okuggwa. Essuula ey'14 etunnyonnyola abanaawangula ensolo eza 13 banaabeera bafaanana batya. Abayise mu kuyigganyizibwa kuli okw'omukono ekyo kye kisooka bateeka okuyita mu kuyigganyizibwa. Kati gwali ayagala okuwangula okusinza okufu oteeka okukkiriza okuyigganyizibwa. Ne Kristo yabyogera. Oteeka okukkiriza okuvumibwa. Bali bayigganya olw'erinnya lyange. Oteeka okukkiriza okusekererwa. Oteeka okubeera ng'oli mweteefuteefu. Waakiri obulamu bwo okuvaawo naye ng'otambudde n'ekituufu. Y'engeri esooka. Engeri ey'okubiri tebeeyononesa n'abakazi. Abakazi kitegeeza kkanisa. Mu nsi mulimu ezikiriza mpitirivu eziyigiriza ebintu ebyenjawulo. Twayogeddeko omukazi oli eyanywa oli ow'ekikompe eyanywa n'ayigiriza n'abaana owakubikulirwa 17. Kaakati ggwe ng'oggyeko ekyokuyimirirawo n'amazima ekyokubiri olina okubeera mu kkanisa ey'amazima eyasigalawo. N'oteyonoonesa nabaki? N'abakazi. Ekwata ekigambo kya Katonda ng'erina okukkiriza kwani? Kwa Yesu. Erina okugibeeramu. Ekyokusatu agambye batukuvu bagoberera omwana gw'endiga yonna gy'alaga. Abanaawangula ensolo n'obutagisiza bawulize. Kale tugamba abantu mu kuma amateeka ga Katonda, amateeka gavaawo, abasevensi mwesiba mu mateeka, muli wansi wa kikolimo kino nakyo ndakiddamu. Nakyo mu kubibuuza. Naye nga sinaba kutuuka eyo nze ntegeeza abantu abatamanyi bunnabbi buno. Abalowooza nti bwe twogera ku mateeka tuli mu mboozi, gayingira ne mu bunnabbi. Setaani okulwanisa amateeka kiri deep, tekikoma kungulu. Gwe bawuli obuuliza amateeka gavaawo kiraba ng'ekyokungulu. Naye kiri deep, mulimu agenda ya Setaani. Abantu basinze ensolo. Abantu bonna abatakkiriza mu mateeka ga Katonda bateekwa okusinza ensolo n'ekifaananyi kyayo. Kubanga akabonero ka Katonda ak'okusinza ku nsi ye Sabbiiti ey'olunaku olw'omusanvu Saturday. Akabonero k'ensolo ak'okusinza ku nsi ye Sunday Sabbiiti enkyamu. Kati ekibuuzo kibuuza ogenda kukola otya? Wano omutume mu kunnyonnyola akulaze n'akugamba nti bano bagoberera Yesu gy'alaga. Yesu yasinzanga ddi? Ku lunaku olwa Sabbiiti Bayibuli egambye bwe lwatuuka n'ayingira mu kkuŋŋaaniro ng'empisa bwe yali n'ayimirira okusoma. Yesu gw'ogamba gw'ogoberera abaagoberera omwana gw'endiga, ekitegeeza nti bwe yatuukanga okusinza yasinzanga ku Sabbiiti. Bwe yagenda okubatizibwa yabatizibwa akola atya? Annyikibwa mu maki? Mu mazzi. Goberera omwana gw'endiga. Omuntu yenna atagoberera mwana gwa ndiga tagenda kuwona nsolo na kifaananyi kukisinza. Kubanga amanyidde okubeera mu bulamu obw'obulimba. Ate nga bwe bwangu. Yes, bwe bwangu. Kubanga Sitaani bagamba nti bw'oteeka n'ekigere ne bw'oteeka bw'obeera wakati kati. And final. Gonna makubo. Wala wayagala woyita. Abantu bakompromisinze okumala ekiseera kiwanvu. For a long time, people have compromised truth. Okubatiza okw'amazima bakuvaako. Bali mu kwakuyiwako mazzi mu kyenyi, mu kwakumansirako mazzi, mu kwakutuula ku ngoma n'omuliro. Okumala ekiseera kiwanvu, Sabbiiti eyaliwo ku butonzi nga n'Abayudaaya tebannabaawo nga n'ekibiita ekinnabaawo y'olunaku olw'omusanvu baagivaako. Bali ku Sabbiiti ey'enjuba. N'ebintu ebirala bingi. Kati abantu bamaze ebbanga bakompromisinga amazima. N'abamu Bayibuli baagisuula. N'abamu tebakyazisoma. Tebayinza na kugamba nti katusome mu Bayibuli etuyigirize. Be baabivaamu dda. Kati balina amaanyi agatasinza ensolo. Tebasobola. Kyeriva tubakubiriza mwenna. Omuntu yenna ayagala obutasinza nsolo na kifaananyi kyayo ateekwa okumanya nti bino ateekwa okuba nabyo. Ekisembayo waliwo abagenda okusibuka amaanyi g'obuwanguzi ng'ojjeko okugoberera omwana gw'endiga nsomero nyiri ku bikulu bya 12-11 tugenda kuwangula naki amaanyi galiriddawa agalwana entalo 12-11 agamba atya n'abo abaamuwangula ne bakola batya olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga otyo n'olw'ekigambo ekyokutegeeza kwabwe ne batayagala bulamu bwabwe okutuusa okufa
Tumunyonyole ekirala. Kimunyonyola omugambe nti kino kye kitegeeza ekyo obulamu bujja buyinza naye bujja genda bawangula n'omusaayi gw'omwana gwaki ogw'endiga bwe bamaliriza okuwangula n'omusaayi gw'omwana gw'endiga mbu ne bagoberera ekigambo bano bawangula na musaayi gw'omwana gw'endiga n'okutegeeza kwonna okuli mu kigambo ky'akatonda naye tebakoma ku ekyo n'obulamu bwabwe bwennyini bagenda buwaayo be batagenda kusinza nsolo. Tuli mu program Bayibuli egamba ki? Tubagamba mugoberere Bayibuli muyige ekigambo kya Katonda mwabivaako dda muli mu kusaba masimu muli mu kulya watermelon munoonya mikisa giri mu muwogo nga mugula gana amazzi galimu omukisa nga mutwala budomola fo gy'okuyiga Bayibuli okutegeera ekigambo ekirimu okumyeza amazima agalimu okugayigiriza abantu abasumba b'omulembe guno abakulembeze b'amaddiini bali mu byabwe bajja dda abagoberezi baabwe ku Bayibuli ne byeyogera kale bali mu katemba wali ku siteegi nagweri batuka okwogera ennimi ezandibadde zoogerwa olw'okulokola abantu badda mu kujoboja abantu abaganya ekigambo kya Katonda n'amazima agali mu Bayibuli eno gye nkutte nga tebalina bentefutefu kuwaayo obulamu bwabwe kulwa kye bakkiriza Bayibuli egambye bagenda kusinza ensolo mukwano gwange ebigambo ebyo bikambwe ate nga birabika nga bizibu naye nga tukitwale nti kwe kulabula Katonda kwalese mu programu eno osooka otunnemu otudde ate kankugambe mukwano gwange naawe teweeyibaala ng'ogamba nti nze nsinza sabbiiti nze nabatizibwa olw'okunnyikibwa naye obuwulize bwe butatuuka ku nkomerero ya kugoberera mwana gwa ndiga yonna gyagenda mwana gwa ndiga mu bigambo byonna nga bwabikoze bwabyogedde abala tuli eyo tuli mu byaki egyo akugamba wasa omukazi omu oli ku babiri basatu akugamba ekitundu eky'ekkumi kiweeyo n'ekirabo nga gw'oli mugamba nti ne bwe mpaayo ekitundu nze kasita nkiwa wano nze njogera ku bintu ebirabika ng'ebyekyejo olabika nga atudde awatuufu naye nga tonnanywererawo kyenva nkusaba mukwano gwange agambye ebiro ebyokweteekateeka omukono ogw'ekyuma gujja ate nga gulabika teguli wala nnyo bw'oba weegendereza ebiro n'ebiseera ogwo omukono teguli wala nnyo kati somamu Bayibuli egamba nti asomamu ategeera omwoyo kyagamba ekkanisa somamu totunula butunuzi kulaba ogaye bannange ensi atusobedde bannange ensi yeesulise bannange ebintu tetubitegeera lwaki nga tubitegeera ng'okulabula kuzze mu programu efaananako bweti nze nkusaba nti ggula amatuugo ag'omubiri n'ag'omwoyo okanule amaaso olabe Katonda kyayogera kubanga bingi ebiyisaawo Katonda byayisaawo naye eddoboozi onooliwulira kubanga muwulize w'eddoboozi lya Katonda yekka yagenda okusobola okugumira okuyigganyizibwa kwayogeddeko nga bakutwalira omwana wo musaddaaka teri muzadde yandyagadde kulaba mwana we nga bamumuttira naye bw'onoobeera nga Kristo kye yagamba nti oyo ataaleko ennyina na kitaawe ne baganda be okungoberera nga gw'okyali mu kukwata eno n'eno abaagalwa Mukama atuwa obusobozi Mukama atuwa amagezi tubuuka ekiseera ekirabika nga bwe kifaananyi olwaleero tweyanziza nnyo musumba Mukama waffe yeebazibwe nnyo tusigazaayo eddakiika ntono ekibuuzo kino n'omalako nakyo no kiriwa kiriwa oluganda yabadde ayagala kumanya ku Abadventista olunyiriri olubagaana okukuza Krismasi agabuuziza nti musumba nsaba kuntangaaza luli nki mu Bayibuli olukugira oba olugaana Abadventista okusinza n'okukuza ekyo obudde butumala ekisooka Krismasi kintu kya Bayibuli n'okutuusa kati tukyasaba omuntu yenna aveeyo ku TV oba reverandi oba father onsonyiwa ebitiibwa ebyo byogerako naye be batugamba tugikuume balina okujja bannyonnyola ensi twagala waveeyo omu yekka ajje ku TV atukakase nti Yesu yazaalibwa 25 Desemba oba ndi Christmas bagikuza mu Bayibuli
ennaku z'omwezi yesu kwe yazaalibwa zaatubula teziriimu. Tetwalabako yadde yesu ng'akwata amazaalibwa ge oba ng'abayigiriza bagakwata oba nga tulagirwa okugakwata. Olw'okuba bayibuli terina kyonna kyeyogera ku Christmas, tetwetaaga na lunyiri lwonna kutugaana kugikuuma. Actually bayibuli obutajoogerako lwe lunyiri olutumala okuba nti tugyetaaga. Ntegerekese bulungi? Olw'okuba bayibuli terina weeyogerera ku 25 Desemba. Terina wetu kale wake ne bwetanti tugambe kigambo Christmas. Terina wetugambira kuuma mazaalibwa ga Yesu. Terina wetugambira mwezi mwe yazaalibwa. Terina wetugambira nnaku teri yazikuuma newankubadde abayigirizwa tezirimu mu bunnabbi tezina bwe zimanyiddwa. N'olw'ensonga eyo tetwetaaga na kulinda lunyiriri lutugaana. Already ekyo kyokka kitumala okumanya titerina makulu eri mu Kristaayo yenna. Era ffe Abaseventh Day Adventist ffe twesobolayo butereevu emyaka egisukka 200 ne tugamba nti Christmas si ntuufu. For a very long time ensi zeewolereza Christmas naye kati kituuse nga tebakyasobola. Kale bakkiriza nti kokuba Yesu ye teyazaalibwa ku luno. Naye kale twaluteekawo ngera bw'oyinza okuteekawo olunaku lw'ojjukire. Kati awo twali tubaagala naye nga bagaanye. Kati waakiri kimaze okukakasibwa nti Christmas nfu ne mu Bayibuli teriimu. Kati Abaseventh tuyinza kukwata bintu bitali mu kigambo kya Katonda. Kubanga ebintu byonna bitali mu kigambo kya Katonda bye by'abantu. Tulina eddembe okusalawo kubikola nga bwe tuwagala. Si bwe kiri bannange. However tugamba nti waliwo engeri Katonda gye yatuwa okumujjukiramu. Tuleme kulowooza nti Yesu tetumujjukira, tusobola okumujjukira. Eri mu Luka ojja kusoma essula ya 19 ojja kulaba essula eyo yonna etuyigiriza. Bemba mwagala okujjukira okufa kwange. Bemba mwagala okujjukira okuzuukira kwange. Mwagala okujjukira ekyandeeta. Just do one thing. Mugende musembere ku mmeeza ya Mukama waffe. Okusembera ku mmeeza ya Mukama waffe ne tunywa ku kikombe ne tulya ne ku mugaati tuba tujjukira okubeerawo kwa Yesu ne kye yatukolera ku musaalaba Gologoosa. Eyo engeri yokka Bayibuli gye yatulungamyamu okujjukira Yesu era bwe tukola. Kati engeri endala yonna ey'okuteekawo ennaku abantu ne balya ne banywa ne benda ne batamiira obupiira ne buggwayo mu zikiriniki omwenge ne guggwa mabaala ne poliisi ne bajongeramu amaanyi. Tegerekese bulungi olw'obuzibu bw'emisango. Bwe kibanga ebyo kulya na kunywa nga bye tugenda okukozesa okujjukira amazaalibwa ga Yesu tuli baakusaasirwa n'okusinga abantu bonna. Bwete bwe nnyinza okuddamu. Musumba, nina mikwano gyange abalowooza nti Abaseventh Day Adventist tebakkiriza mu kuzaalibwa kwa Yesu Kristo. Bo bagamba nti bwe tuba tetucelebratinze olwo olunaku kiba kitegeeza n'amazaalibwa ge tetugarecognizinga nti yazaalibwa. Era nga bwe nnyinnyonnyodde okuzaalibwa kwa Yesu Kristo kukulu nnyo. Y'ensonga lwaki ye mulokozi waffe. Naye yatuwa engeri ey'okujjukiramu amazaalibwa ge. Engeri gye yatuwa gye tujjukiramu amazaalibwa ge nga tucelebratinga omugaso gw'okuzaalibwa kwe. Ffe tetucelebratinga birthday party. Ffe tucelebratinga purpose of his birth. Not the date of his birth. Kubanga date of his birth is useless. That is why he did not keep it. That is why the apostles never mentioned it. It is useless. What is useful is the purpose of his birth. Singa olunaku Yesu kwe yazaalibwa lwali lukulu nnyo nga bwe batunnyonnyola olwaleero nti n'obutalukuuma oba totegedde Yesu abayigiriza bandibadde balukuuma. Na Yesu yandibadde yalwogerako. Naye yennyini yandibadde ayisa abayigirizwa ne bacelebratinga birthday. Naye olw'okuba nti ekyamuleeta kye kikulu Bayibuli kyeva etugamba nti ekyo tucelebratinga. Ensonga lwaki okusembera Yesu yakukola n'abayigiriza bakukola ki? Ate n'alagira n'abagobezi bakukolenga. Kale n'aba Advent twagala nnyo Yesu okuzaalibwa
ne tu celebrating mugaso gwa kuzaalibwa ayina ne celebration enkulu gye yatusuubiza Musumba kituufu kubanga mu ordinance y'okusembera yes yagamba mu kikole siriddamu natenze kunywa ku ekyo kituufu okutuusa nga amaze okututuusa ku celebration kula amalungi kati tulinayo party egenda celebrating okunyenya emiti n'ebitooke okufa n'okuzuukira n'amalinnya g'omuggulu amazima genye kakati ffe tuyinza kuddaano ku nsi tandika kulya muceere na piraawo tugaa tu celebratinga Yesu. I don't think it is even necessary n'okubaganya ebirowoozo ku Christmas ng'abakristaayo kiswaza kubanga Christmas is a pagan festival. Tetusaana kukikubaganyako birowoozo tulina kutunuulira Kristo n'asonga lwaki yazaalibwa. Tweyanzizanya Musumba tweyanzege mukwano gwange ensonga oziwulidde we celebrate Jesus but not when he was born. We celebrate Jesus and his ministry okuzaalibwa kwe okufa kwe n'obuwanguzi bwe yatuukako ebyo bye tukuza bye tujaguza so si ddi lwe yafa ate sima n'azuukira ddi si yazaalibwa ddi ebya time when and where si bye bikulu naye ye ng'omuntu ne kye yakola what he did ekyo ye bwe tukkiriza ne bye yatukolera ffe ebyali bitulemye ebyo bye tukkiriza kubanga obuwanguzi obwo bwe twambala ne tubeera bawanguzi wamu naye. So nkwegayiridde mukwano teweesiba nnyo ku nnaku teweesiba nnyo ku ddi wa kiseera ki naye weesibe nnyo ku oyo alina omwana alina obulamu kyekigambo ekikulu. Tweyanziza nnyo tweyanzege Musumba tukoze bulungi mu ddakiika emu ntumirirayo omulabi wa tumira abalabi bonna abalaba programu eno tumira bakadde bange omwami n'omukyala Sempala bali balaba n'abakristaayo mwenna namwe mwenna abalaba programu eno nga temuli ba advent naye nga munyumirwa ebigambo bino abashayalinga abasalamu clips ne babugabana mwenna Mukama bampere nnyo omukisa. Nange programu eno njagala kugiweereza mikwano gyange aba bwe twatuulako mu nsonga ezo nga mwogera nga muga nti ffe tetumanyi Kristo n'abazaalibwa gwe nze sigenda mbogera mannya naye mwemanyi mbamanyi ku programu mubeerako ndowooza nti mukitegedde nalinda programu efaananako bwe nti mbakakase nti ddala kyetuliko tukimanyi ate nga tujja kibeerako kubanga bwe buweereza n'okukkiriza tulina okukkiriza n'obuwulize bye tutambuliramu. Mukama abawa omukisa mwenna abatulaba okusinziira okumpi n'ewala ate era abatukuumire n'olunaku olwaleero. Webale nnyo okubeera mu programu y'olwaleero katugiggalewo nga twebaza olw'ebigambo ebikulu. Mukama tukwebaza olw'obulamu bw'otuwadde twebaza obukuumi bw'otugabiridde tusaba omukisa ogubeere eri abalabye programu n'abawuliriza naffe otuwa omukisa programu eno ebigambo ebirimu twongere okubiyiga bituteeketeeka olw'obwakabaka bwo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amina. Mukama batukuumire tusenkane Sande ejja ssaawa y'emu kifo kyekimu bibuuzo bye by'enjawulo abakuume.